In the land of the Nile goes wide, stands a man with the truth as his guide. Pen in hand and courage so bold, fighting for justice for the young and the old. Conquer leader, people's defender, breaking the chains of fearless contender. Mbalamusizaako mwena bannayuganda yenze Kankaka Emmanuel Peter oli ku Media Choice Terefayina. Amawulire ng'ebaleetedde olunaku olwaleero mawulire si malungi, miranga biwoobe na kwazirana oluvannyuma lw'abasirikale ba Muhoozi Kainerugaba ababeera e Lubowa wali ku estate ya National Housing okuwamba poliisi ne bateeka abapoliisi bonna emidumo gy'emmundu ku mitwe, abalala ne batandika obbakuba ennyondo, abasinga baabamenyeemenye era wenjogerera ssaawa eno nga bapookyeza mu malwaliro. Tebaakubye bukubi bapoliisi bannaabwe. Akabinja kano akabadde kakulemberwa omusirikale ali ku ddala lya Lieutenant gwentegeddeko erinnya nti ye Lieutenant Amo Samsoni eyabadde ne kamanda omulala nti yasigadde mu mmotoka, baawambye poliisi y'e Lubowa olw'eggulo ne bakubakuba abapoliisi bonna ne osi wa poliisi ne bamuteekako omudumo gw'emmundu kabadde kanyoolagano, era bano buli omu yatuuse ku ddaala nga bagenda kuttiŋŋana. Saawa eno wenjogerera mulimu ne basiviliani abaakubiddwa. Abantu babadde bagenze ku poliisi eyo okukola emirimu gy'obwannakyewa nga balina ebintu bye bazimbira poliisi nga si byakusasulwa wabula nga beewaddeyo ng'abatuuze. Abasajja bano abasirikale abaavudde waggulu wali e Lubowa bazze ne batandika okuba abantu be basanze ku poliisi. Abamu badde bagenze ku lipootinga misango ne bakubeera abasinga bonna balwadde, abasinga bali malwaliro nga n'abamu ku bapoliisi saawa eno bajjanjabirwa ku ddwaliro lya Doctors Hospital. Naye entabwe yavudde ku ki? Programu eno ekyo kyegenda okusimbako essira. Kanzija obubaka buno speed ndyoke mbabuulira akavuyo kano kavudde ku ki era kiki ekyakaleese speed okulaba ng'abamagye ba Muhoozi Kainerugaba aba SFC saako ne bannaffe mumanya abajja ati bajja ne bawamba poliisi, bagiwambye yonna ne bakubakuba buli omu nga tebaagala kumanya ranka kamanda waabwe yabaddemu. Byonna mugenda kubanga mubitegedde. Basinaba kubanga ntandika obubaka buno ngenda buyisaawo mangu mbanjulira era nga mbabuulira ku mukyala omujjanjabi w'ekinnansi ayitibwa Ssenga Mukooki. Omukyala oyo mukyala ali tested. Bino ebyensi eno bye mulaba eby'abantu okubeera n'obuvuyo tobeera wa kisiraani, weekoleko mu ngeri y'ekinnansi. Ssenga Mukooki ne bakyala banne balina enkola ey'obukuumi. Kati nga bino ebyavuddewo bireme kukusanga munaye nga ggwe oli wa kisiraani buli kaseera essasi liva eriri kuba eggwe, ojja mukubira ku 750 2 600. Kati abalina abantu abagwa ensimbu n'abantu abagwamu akazooli nga bano abasirikale ke beesuulamu, mbasaba mukubire Ssenga Mukooki ali ku 0750 2 600. Abasajja amaanyi g'ekisajja n'abakazi nga amaka gaakutabukako, abaana bakwewaggulako n'omwami yakusasuza mujjawo, mukubire ku 750 2 600. Sembeyo bannaffe abalina appointment ezitatuuka, abaagala okgenda e Bulaaya ne bannaffe abaagala okwenywereza ku mirimu 750 2 600. Kakati bannange Uganda gye tulimu, Uganda ya kavuyo era tulabye abamagye okutandika okomandingibwa abantu abatuuse ku level y'obugu bw'eddalu. Kati kambabuulire abasirikale aboogerwako abakubye abapoliisi abali ku ddaala lya ASP, ng'omusajja gwenjogerako ssaawa eno ali mu kupookyeza mu ddwaliro gwe baakubye, bamusonzeeko emmundu n'agezaako okwerwanako. Ku bantu abadde bazze okuzimba omu yabadde n'ennyondo ne omu ku basirikale abaalumbye n'akwata ennyondo n'atandika okuba abantu ba bulijjo abadde bazze okuyingiza emisango ku poliisi. Bano abasigadde nga babatadde ku gun point. Poliisi yonna baagiwambye. Nsaba kubategeezaako Lubowa yewa. Abantu abamanyi ku luguudo Entebbe Road mulaba eddwaliro wali eddwaliro Pineti lyazimba, ekitundu ekyo kiyitibwa Lubowa. Bw'oba ova ewazzana kakati ababeera endejje side zeeyo ndejje Lufuka mumanyi waliwo ekikubo ekyambukira awo, waliwo ka petrol station mu koona waliwo ka poliisi akaliwo, naye bw'oyambuka awo waliwo ettaka eddene mulijjukira lyaliko enkaayana. Ettaka eryo saawa eno ekintu kye ngenda okwogerako nange ekimu ku byo kyali kigenda kuntuukako, kino ekyatuuse ku bapoliisi kyali kigenda kuntuukako kuba ngenda kibannyonnyola ekiri awo. Kati Lubowa
abamanyi ku Entebbe Road bw'oba otambula n'ova ewazana n'okukkirira awantu akati oba oyambukiriza bwoti waliwo kampuni ekola emitayimbwa awo n'amabaati eyitibwa roofing. Kati ku ttaka lya roofing bwennyini mu katimba bwe muti munda mulimu poliisi eri awo kukuba era abavuzi b'emmotoka mukimanyi abapoliisi abatera okuvaayo okukwatira awo mu shedi y'emiti eri opposite Starbex oludda lw'ekyemmanga n'ekyengulu wano ku roofing bava mu poliisi ebeera awo waggulu eyitibwa Lubowa ye poliisi eyo gye ngenda okwogerako. Kaakati abasirikale bano abatirimbuzi kigambibwa nti bazze balina abantu be bakutte bazze ku poliisi nga balina abantu be bakutte ne bakuba ne babatuusa ku death point. Balina abantu be bakutte ne babakuba kutuuka kubafootola kubatta. Kakati okujja ku poliisi okuwamba poliisi ekyabadde kibaleese babadde bazze kusuulawo bantu bano bagenda kufa nti poliisi ebayingize mu bitabo ebasibe naye nga bo babaleese bamaze okubakuba ti abantu bano omusango ogubavunaana gwe twakategeerako mbu babadde bapaakinze emmotoka mu ttaka. Waliwo ettaka eryo eribeeramu abasirikale. Kambabuulire ettaka eryo waliwo ekintu ekikulu ekigenda okuva mu ttaka eryo bw'otubeera ku ttaka eryo ettaka eryo erya Lubowa Estate kigambibwa National Housing lya NSSF National Social Security Fund nti yeyaligula mujjukira enkaayana ezaali awo nesijja kuzigendamu. Kati mu ttaka eryo mulimu abasajja abatera okulundiramu ente mulimu n'abasirikale abakwata emiggo. Bw'otunuulira ettaka eryo kyererezi bagamba eri NSSF erudde eno bazimbawo estate side zaano bazimbawo estate era estate eyo okugiyingiramu mwana wa nnyabo bw'oba toli mutuuze waayo kiwulira gw'ogyogezeeko okugendayo. Estate eyo bw'okkirirayo buli nnyumba erina ekikomera kuliko abasirikale naye waliwo ettaka eriri wali ku mabbali ettaka eryo erikuumibwa obutiribiri nti kaakati abasirikale bano abawambye poliisi ne bakuba abapoliisi bonna ne basongako ne bawamba poliisi bavudde waggulu awo. Bw'obeera mu ttaka eryo ne weetegereza ku lusozi waggulu ye wali amaka ga General Muhoozi Kainerugaba era eri eyo yonna abantu bannayuganda mbasaba mugyegendereze era nsaba n'omuntu yenna adiployinga ab'amagye abali mu eri eyo kutegeeza nti abasajja abo bagenda kuleeta obuzibu batulugunya abantu bajja abantu ne bw'oba oyitawo buyisi bakusanga mu ttaka omwo kyererezi kati mulimu ekisooka mulimu abalunzi naye baba abasirikale beefuula abalunzi abala mulimu butoyitoyireti kati bw'okemebwa okubanga obadde olina woolaga n'oyagala ogende okufuka mu eriya eyo munsonyiwe katono temunkubira nga nkola naye ate temukitegedde nti nkola mu eriya eyo bw'oyagala okyamemu eri ettaka abasirikale kyantuukako lumu kati nti abasirikale bavuddeyo nga balina abantu be bakutte nga babavunaana musango mbu gwa kupaakinga mmotoka mu eri ettaka. Bo bwe baatuuse ku poliisi baatuusizza abantu bano abantu babadde nga 8 abasajja abadde nga 8 nga babakutte nga babakubye nga kirabika babakubidde ebbanga ng'era abantu bano babulako katono okufa. Bo olwatuuse mu poliisi nga balagira abasirikale bali awo nti bano mubasibe. Kati omusirikale omu bamuyita Assistant Superintendent of Police Innocent Sunday n'ababuuza bano abantu bakoze musango ki tubasibe ku musango ki mu kitabo tuyingizeemu nti bazizza musango ki. Kakati omusirikale eyali ku ddala lya lieutenant gwentegeddeko nti ye Samson Amo teyalinze biddako ng'akwata musirikale ono ttaayi ng'amukuba empi ng'amugamba nze nkugambye kuyingiza abantu. Kati ekyaganyisiza omusirikale ono okuyingiza abantu yalabye ng'abantu bagenda kufa kwe ku advisinga bano abaleese babavuga obasuula ku poliisi nti mu kifo ky'obasuula ku poliisi tetusobola kusiba abantu bafaanana bwe batyo mubatwale ku ddwaliro basooke bawone mulyoke mukole ki mubaleete. Bano abasirikale tebaawuliriza kati omusirikale olwo kwe kugamba kangende mpite mukama wange OC station awo mukwagala ogenda okuyita mukama we ate ekyabaddewo yabadde tanawe okuyita mukama we kumbe bano babadde balina ekimotoka kirandi cruiser bigundi bipikapu ebimanye ebyamagye nga kuliko abasirikale abalala ono yadde agenda okuyita bwati mukama we yagenza okuwulira nga ku quarter guard ku gate nga abasirikale bavuddeko babuuseeko abamagye babuuseeko ne bawamba poliisi bawamba eyadde akuumaawo batandikidde ku gate okuba ne batandika okuba buli omu eyabaddewo bantu bano abantu ba bulijjo abadde bazze okuzimbira poliisi mu bwannakyewa abadde azze okukola voluntary work ne batandika obbakuba emiggo bonna poliisi immediately ne bagiwamba. Kati ono omusajja ASP
Assistant Superintendent of Police Innocent Sunday yabadde avudde mu office okujja okulaba ki ekigenda maaso ng'emmundu yagireseeyo n'agezaako okwagala okugenda okukola ki okugyayo emmundu. Kakati wabaddewo omuntu omulala yabadde mu mmotoka nga yakomandinga Ossi ono bw'agenda okuyita Ossi ajje balabe ekibeerawo bawulira akavuyo ng'abasirikale bawamba poliisi ab'amagye ab'SFC nga bawamba poliisi abasirikale ba Muhoozi bawamba poliisi ate bafubutukeyo waggulu mu maka ga Muhoozi gye bafubutukeyo waggulu bw'obeera wano e Lubowa ogalengera wali eri ku lusozi era Katonda n'akuvaamu ne bakusanga ne bw'oba oyita e Lubowa mu estate waliwo wootuukeyo we baateeka akapande mbu no photographs allowed waliwo ekyambuka eyo ekiyita ku kizimbe ekisoma ketufeeyo area tubadde tujja accessinga nnyo ekigenda eyo wa Muhoozi ne bw'okuba bukubi kifaananyi we bakwatako obawulira kati ono lwawulidde akavuyo Ossi station yabadde avaayo ne wabaawo omuntu akomandinga yabadde yeekwese emmotoka n'amugamba n'alagira ono Lieutenant gundi Samson ono w'amagye wa SFC n'amugamba oyo mukube essasi n'alagira shoot yabadde ategeeza kushutinga wa poliisi kati ono n'asikayo emmundu yakuba owa poliisi bwe yasseeyo emmundu akuba owa poliisi munne yamubadde okumpi n'amugamba nedda don't shoot the commander tota kamanda kati ne bamufukamiza mu ttaka ne bamuwanisa emikono ne Ossi kennyini nannyini poliisi bwe yazze nga bamukwata nga bakwata buli musirikale yenna kati olwo abantu ba bulijjo bo nga babeebasizza dda mu ttaka nga batandika kati we batandise Ossi bwe yavuddeyo abapoliisi nabo ne batandika okookinga emmundu ne bazeekookingira omu ku basiviliani n'adduka emisinde n'ayingira woofiisi yaki n'okuyingira woofiisi ya Ossi ne kuvaako omusirikale ajja nga amugoba kati omusirikale bwe yalabye ng'ono civilian si wa mmundu n'akwata ennyondo n'agalula ennyondo agikube kati ono SP gundi n'amugamba waayi tokuba tottira muntu ekyewuunyisa bano abantu badde balina abantu be bakubye emiggo mbu nga babavunaana bo baba bataddeko gwa bubbi mbu babbi naye kati kambakubiremu ekifaananyi ku kiri awo e Lubowa ngamba emboozi eno okubabuulira kye nalabako olunaku lumu awo waggulu mu ttaka eryo erigambibwa nti lya NSSF mulimu abantu balundiramu ente mulimu n'ettaka liri plain nze nateranga ogendawo waliwo abavuzi bano abayigiriza abantu okuvuga emmotoka bebavugira kati lumu obudde buba bunkutte nalina ogenda mu ddwaliro omukyala wange yali lubuto nga naatera okuzaala nga tulina appointment akolamu akawungeezi okukajjuza ng'atambula nga naatera okuzaala ne mugamba omanyi nyina bye ngenda okukola kanya twambuke ffenna bwe tuti nze ne producer wa Annington Kasagga hadi Kasagga yaliwo gwogende ogira otambula bwoti okajjuzaawo mweri ettaka kuba mweri ekkubo eryo likuyisaamu likujjene endejje erikusula waggulu eri Lubowa either n'ogende ku Quality Supermarket ekkubo lyeriyitamu paka wansi eno ku roofing oba nodde eri sides eri erikusuula wali ekajjansi nga ku Maldimei bagiyita Maldimei ejjanjaba abalwadde basirimu wansawo wali oluzza ekajjansi oba wali bekale eyo eri ku kkubo eyo mugimanyi ng'agenda ekajjansi bwoti kakati oli twamuleka eri nga tutambula ng'atambula omukyala wange ali mu kukajjuza ng'olubuto lukulu ne tujjayo kamera zibeera mu mmotoka netandika okushuutinga tuba twakateekawo kamera bwe tutyo okushuutinga ne wajja abasajja balinga basatu baava eri bajja badduka emisinde n'emiggo nga bali muleeya lwali lwa Sande ne batuuka ne batubuuza mukola ki omu yatuuka akwata kamera ng'omulala akwata standi bala ebintu ebyangoba mu Uganda byali bintu bingi naye Mukama asaasira ensi yaffe omu yatuuka akwata standi kati Annington ng'abuuza omusajja ono nti owaaye ofaakyeko ye nti ani abawadde olukusa okushuutingira vidiyo wano obwedda tubalaba kati bwe twali tujja bwe tuti twali twagala kumanya nnyumba ezo eziri mu Lubowa oba bazitunda oba bakola ki nga omanyi ow'amawulire obeera curious twayita muli bwe tuti ne tujja mu estate ne tujja bwe tuti nga tutambula nga tumanyi mulimu ekkubo eritutuusa mu kino ekitaka ekyereere twagenda okusanga wonna wali enclosed ne tuddayo kati omusirikale omukyava atugamba mukimanyi obwedda tubalaba ku kamera nga mutambula mbadde mwagala kikonze bwe nakitegeera nti nno mbumweri ettaka ne bwoba oshootingirawo ka video nga buno video bwaffe bwe tukola n'osanga ewantu walungi n'oshootingirawo olina kusaba nze kwe kubiyingira ne ngamba omusirikale nti obwedda noonya ofiisi yammwe
nsobole okubabuuza oba wano nsobola okushootingirawo naye sisobodde kulaba ofiisi yammwe weeri. Kati omu nakkakkana. Owokusatu najja yali akutte standi n'agiwumuza wansi n'agamba nedda wano tebagira. Kati omulala najja mulimu omwo abasajja basirikale busajja bwa lugezigezi akamu ne kagamba kati tugenda bakubira wano emiggo naye kyatutaasa nti waliwo abaana abasamba akapiira nga waliwo n'abantu abali mu kapolingi zaabwe nga waliwo n'emmotoka bweti waliwo n'emmotoka omuntu waliwo omwami ng'ayigiriza mukyala w'emmotoka kale nga tuliwo bangi ng'abantu abazze buli omu ng'akola bibye. Kakati nze bwe nasensinga kuba nabalaba omu namutunula mu kiwato ng'alina pisito wano naye ng'akutte omuggo yeefudde omulunzi naye nkisensinga ne ng'aa kati wano omugezi era nagira awo ne njogera nabo mpola bulungi paka ne batugamba tubawe ssente mbutuzizza omusango. Kati owookusatu bwajja yajja adduka n'omuggo n'atugamba tuzze wano bakama baffe batukubidde nti muli wano tukonze bakama bamwe babalabye nti ettaka lyonna lijjudde kamera tugenza okulaba era neweri obwedda tubalaba mwasose kuvuga bwe muti ne muyita bwe muti biki. Kati bakama baffe batukubidde ne batubuuza mukola ki wano kutugamba ebiri ku kamera mbisimbule tugaba tosanze tusiimuule biki. Kakati awo ne tuluwo ekyasinga otuwonya ye mukyala gwe nalinda esoowa olubuto namugamba waayo ofiisa ffe tubadde tukyamyekuwa nti tulina kye tumanyi ne mukyala wange wuli atambula yajja yeesindika bw'ati olubuto. Kati ndowooza ono okusikayo emmundu yatyamu olw'okusikayo emmundu olw'okuba waliwo abantu bangi. Kakati then ne tudduka kati tuba tudduka bwe tuti njagala kuba nnyonnyola kino kye bagambye mulimu abantu abali tuba tudduka bwe tuti nga tufulumeyo tumaze okwawukana nabo mba nnyonnyodde ebiwedde tugenze tuteeka omukyala mu mmotoka ffe tugende. Abasirikale abo bennyini ne bagenda ne bakwata omusajja eyali ayigiriza mukyala we mmotoka bali waliwo awo ettaka kalwawo batera okuvugirawo bati aba driving school ne bamukwata. Kati omusajja bwe bamugamba nti gira omusajja najja n'agalula bw'ati omugga aguyise bw'ati mu mmotoka agira omusajja na speedinga off lumu bw'ati n'adduka. Ffe twali tukyali etu tupakinze kkubo tulinda omukyalo n'atuuka yali atambula mpola bw'ati ayingire emmotoka twenda okulanga bagoba omusajja. Abasajja abali awo bali violent. Kati mu keesi eno gye mbaleetera olunaku olwaleero mbu waliwo abantu ababadde bapaakinzeewo nga naffe wenkugambye wali we twapaakinga awo awantu wali abasajja babbi ekirala basajja batemu nnyo ngaffe bwe baali batukoze na kino bwe kyabadde mbu bagamba mbu bano abantu be bakubye emiggo okubatuusa kubakuba emiggo kuba naffe baatugoba ku olwo. Mujjukira waliwo enakola vidiyo yali ekwatagana ku pasita Bujingo lwe yayogera awo simanya biki nenkola vidiyo eyo oba bwe ndifuna obudde nja kugiba playing awo wennyini we twali tukolera bajja nga balina emiggo ne baagala otukuba era yabadde keesi y'emu mbu bano baladde bapaakinze ewantu awo kati ne babaleeta nga babakubye emiggo we baali tubatuusiza ku poliisi nga baliko omusango mbu babbi bwe babadde babbi. Kati ate instances zimu ziraga nti babakwatidde awo. Now no matter the case batuuse ne bawamba poliisi ne bakuba abapoliisi emiggo era we twogerera alina omuntu wo nga yabaddeko ku lubu poliisi eggule kawungezi genda olambule ku malwaliro agaliraanyeewo abasirikale bano we baakoze eki we baabadde. Kakati mu kavuyo ako abasirikale ba poliisi bagezezzaako okwerwanako. Abasajja bano mu tray yaabwe eya Kirandi Cruiser ekyo kipickup Kirandi Cruiser ne basikayo waya z'amasannyalaze ne bakuba buli omu nga tebaagala kumanya oba gwe OC oba gwani ne bakuba Assistant Superintendent of Police Innocent Sunday ne bamukuba. Bwe bamaze okukuba Sunday civilian n'adduka n'ayingira ofiisi ya OC. Kakati OC civilian bw'ayingira bw'ati mu office ono yabadde mu mmotoka n'akomandi nga n'agamba oyo mukube essasi Sunday ng'awakanya temukuba bantu n'amugamba ono mukube essasi. Kati musirikale munne n'amugamba nedda mulekete omukuba. OC n'addayo mu office ye bwe yatuuse bw'ati mu office kumbe omusirikale amuvaako emabega oyadde amuvaako emabega omusirikale nti ono civilian yayingidde ne yeekweka mu mmeeza ya OC. Kati omusajja ono yazza amugoba n'akwata ennyonda agikube ono civilian mu mutwe yabadde yeekwese. Kati OC kwe kuwanika omukono n'amugamba nedda tokola ki tottira muntu mu ofiisi yange. Kati ono omusajja yadde agenda okuba civilian kye yakoze ng'adda ku OC ng'asooka akalakata OC emiggo ng'amukuba ennyondo. Omusajja kati apookya ali ku biwundu apookya. Kati ebweru mu kavuyo ako
bano be babadde baleese bakutte abadde bapoocha abadde bakuba abamu basigadde awo abala batambudde ne bakola ki ne badduka abadde balinamu olungubanguba ne bafuluma be badduka be baleese nga ba suspects ba robbery be bagamba naye nti babadde mu mmotoka eyabadde ku ttaka ere wali erubowa babamu batambudde ne bakola ki ne bagenda nga poliisi temanyi musango gwe bavunaana ne poliisi nayo they are running for their lives abantu bonna ne bakola ki ne basaasaana kati mu kavuyo ako abapoliisi abalala ne bajja abadde bawera abantu kati abapoliisi abali injured bawera ndowooza kati bali mu 10 saawa eno ne bajja ne bakookinga emmundu nabo ne bakookinga emmundu ne bana abasajja nga balina emmundu kati yabadde akomandinga omunene eyabadde munda kwe kukitegera ati kati tulabika tugenda kwetta n'agamba bano muveeyo era abasirikale bonna abadde bawambye poliisi ne babuukira ki ne babuukira ebimotoka byabwe nga bazze ne bagenda naye obuvuyo buno saba okubategezaako bannayuganda abasirikale abakuuma General Muhoozi yes mulina obuyinza naye namwe muli bannayuganda bw'ogenda mu kitundu ekyo Lubowa okwambuka awo waggulu watandise okuvaawo obuvuyo jjo jjuzi ly'abalamu awo waggulu awo Lubowa abasirikale baateega emmotoka eyali etwala ssente ne bagibba mbu mwalimu akawumbi kamu n'emitwalo gya dola obeena mwalimu ssente nga mulimu Uganda money nga mulimu ne US dollars emitwalo 4 ne bazibba awo wennyini mu eyo area kati abasirikale be badeployinga mu ttalo omwo batandise okukola militia mu kibuga wakati njagala okubategeeza batandise okukola obubu awo wennyini this same year guno gwennyini gwe naddukira mu Uganda guno gwennyini this same year abasikigambibwa nti abagundi abasecurity ba company emu etambuza sente mu ya security nti be babba sente omune bamukwata simanyanga inako sente meka era babbirawo mu Lubowa mumbuulire ani yali emabega wa mission eyo just nga nyina kyezijukira mu era still issues zezimu eyo mundejje parish eyo waliyo police bagiyita Rumuli police abasirikale 8 nga balina omunene gwe bakuuma abeera mundejje awo musirikale wa maje munene musajja munene wa maje abeera mundejje mumanyi abasirikale 8 bagenda ku Rumuli police ne bajiwamba nga kyeki gibawambya waliwo bannaabwe 2 bateekawo road blocker sawa 3 ogw'ekiro ne bateeka road blocker ku kkubo ne batandika okubba abantu nga bayimiriza ababoda babajjamu ssente bajjako amasibwe babbamu ssente nga babba gwe baweese ne babba ne gundi bateekawo road blocker yaabwe gwe nga balaba olaba abasirikale era nga bambadde ebyambalo by'abasirikale kumbe baali bakuumi kumbe baali ba bodyguard ba munene abazze bagoberera amawulire mujjukira ne omwogezi w'amagye ow'ekitiibwa Felix Kulaije yajja n'aboogerako awo n'agamba twabakutte abamu abawambye poliisi abamu ababadde mu kiri tubatwala mu court martial bo bwe babakwata babakweka eyo temumanya biki biddako abasirikale b'omunene omu bakwata poliisi namba mu Rumuli eyo mu ndejje poliisi y'e Rumuli ne bagikwata ne bagiwamba nga kyeki gibawambisa bannaabwe abaali bakoze road block nga babba abantu poliisi yakitegeera ababoda be babba bagenda ku poliisi ne beekubira enduulu kati poliisi nesindika abasajja baayo abaali basukka 5 bagende babasanga bali ku kkubo bakyabba abantu bwe baatuukayo bati bwe balaba nti poliisi ezze abasirikale ne batandika okkuba n'abasirikale abaali babba abantu ne batandika okkuba amasasi mu bbanga bakuba amasasi mu bbanga bateekewo akajagalalo poliisi yajja ekimanyi nti betugenda okulwanagana nabo bagenda kuba armed era abapoliisi ne bateekinga position babakube nga babayita babbi bano lwakitegeera nti kakati omayo basirikale bamanya nti kati giwunye lwakitegeera nti kati bagenda tukuba ne bawanika ne bawumuza wansi mundu era poliisi ne bakwata ne batwala ne basiba kati nga bakyali awo ku poliisi wennyini nga bamaze okubasiba Kabangali endala yajja neyiwa abapoliisi abasukka mu 8 ne bayingira ku reception ya poliisi ne bawamba buli kisumuluzo ne bawamba amare ne bawamba aseno y'ebyokulwanyisa ne bawamba aseno ya poliisi ne bayingira mu komera nga baagalayo bannaabwe ne bagamba mbu simanya baba basooka kujja ku poliisi bajja mu ngeri yagundi nga bagamba mbu kakati bano abasirikale engeri gye bali baffe tubakimye tubatwale tubavunaane abapoliisi kobbo mubatwala nga baani ffe tubakutte nga basuspect
terwali olwe balabanga babalemesezza mu kakodyo ke basoose nga bakayiseemu nga abapoliisi tebagonze nga abasajja bano bawamba baali bonna ku poliisi nga bagambwe mutabatuwa tubasse nga bawamba byakulwanyisa byonna efayiro za poliisi zonna nga bazikubakuba nga bagamba mubatuwa abantu babwe era nga babatolosaamu nga bakwata kisumuluzo omusajja nga bamunyiga nga akibawa nga bajjamu bano abantu kati bavuga bagenda ku poliisi y'e Mutungo bano bennyini abamaze okutolosa abantu bakimanyi omusango gwe bakoze eri kati guyingidde ne bagenda ku poliisi y'e Mutungo ne bagulawo fayiro bo kennyini ne bagulawo fayiro ekwatagana ku bano abantu bano abapoliisi nti bagudde omusango bakutte bannamagye bannaabwe nga babba naye ne bagamba tebagenda babawa ku poliisi eyo mu prosesi y'okubakwata babadde mbube babakutte so si poliisi yebakutte mbube babakutte naye mu prosesi y'okubakwata balina be bakubye era bali bubi kakati nga balipootingawo omusango babatwale mu ddwaliro mbube babaali babatwala mu ddwaliro era ne poliisi teyali olwo nga babatwala mu ddwaliro since then tebalabika twaddamu kulaba mawulire nti ate abamagye batandika kubayigga kumbe bano baali bakuumi ba munene balina omunene gwe baali bakuumira ndowooza engeri ebyo ebisajja gye bitasasula mubimanyi kikozesa abaana babanne waakyo bibeera omwo nga kisajja kigagga nnyo nga kyobulamu kyabumala naye nga abaana babannaabwe tebabasasula kakati olwatuuka eyo nga bo abasirikale bakwata mundu badda ku kkubo kukola ki kubba bantu eyo keesi yaliwo mu 2023 within the same area abantu bamanyi erubowa oyita mu buyisi n'ogenda endejjo wali kati so many instances ezibaddewo naye ezo ezibaddemu armed robbers nga ba government zibaddemu eyo area y'emu akati still era na kino kyabaddewo mu area y'emu kakati wetwogerera simanyi oba abapoliisi baguddewo omusango oluvannyuma lw'abannamagye bano kyewuunyisa poliisi abantu ba bulijjo batera okomplaininga ne bagamba bannaye abasirikale batukuba naye omusajja yakubye Sande emiggo ow'amagye yakubye Sande emiggo bwabanga waliwo wamawulire oba omuntu yabadde awo kumpi mugende mujje ku musajja ono wa poliisi mumuggyeko interview yamukubye solido n'amuyuza uniform yamukubye kati osi bwe yazza okubiyingiramu omusirikale n'akwata osi n'amusambasamba omanyi okusambasamba musirikale munno nsaba okutegeeza adeploying abantu abakuuma area eriko ettaka okuli amaka ga General Muhoozi Kainerugaba ti abantu abeetoolodde amakaago Muhoozi Kainerugaba kamanda w'amagye batulugunya abantu ne instances endala zimutamanyi bakwata abakazi njagala mukinoonyerezeeko nze ndi whistleblower abantu ababeera wali endejje wansi bababuulire ababawala abasiika chipusi ku kkubo abasirikale bammwe kye bakola balina akayumba ke balina oyita eri bwoti awo nokkirira eyo wansi balina akayumba ke balina eri wansi bw'oyita ku bikomera by'abantu waliwo ebikomera gy'oyita nsaba mugende munoonyereze abo ababeera awo abeefuula abalunzi b'ente abajja mu eyo area nsaba mugende munoonyereze abantu babakooye naye tebalina kyabbakolera beefuula abalunda ente mu eryo ettaka eryo libateekako cameras kati since bwaliwo incident wali gye mbagambye abasirikale bano baali bagenda okugira we nali shootingirawo video ngenda okuddawo after 1 week nali mpitamu bwenti nga ngenda erweza nga bataddewo kamera empya nsaba okutegeeza bannaffe aba National Security Social Security NSSF n'aba National Social Security Fund cameras ezo ani azicontrollinga kubanga bonna abaziteeka abazicontrollinga ettaka eryo lyonna gye tuyita neeri luddawa yonna buli wamu waliko naye lwaki mukkiriza nsaba ne poliisi bw'oba investigating abantu bano be bakubye ettaka eryo bwabanga mbutuufu wabaddewo ababbi eri eyo yonna lubowa eri their cameras installed erimu kamera lwaki mazima ddala abamagye bakuba abantu mugende mufune footage ava ku kamera ezo NSSF otherwise mugenda kuleeta akavuyo mu kibuga wakati mutaddewo ettale ettaka mpulira nalyo oba lyalimu obunyazi bwa kika kya waggulu okwenyaga kino okwenyaga kiri kati NSSF nti yekutte ettaka ani ali emabega w'ettaka eryo mazima ddala agenda okuttisa abantu
mutaka eri abantu batera okupakingamu oluusi okukiringiramu nosanga waliwo apakinzemu emmotoka kati bano abasirikale banatandika okusetingamu road block okutulugunya abantu ddala tugenda kikola tutya ensi yaffe bwetyo bwetuuse mbakubiriza bannayuganda mwenna okubeera vigilant naye nga nkoowola ku b'amagye abadeployinga mu area ewasula General Mozkai ne Rugabe Lubowa waggulu ti abasirikale bo bakuba abantu batulugunya abantu balemesa abantu okuyitaawo olaba bakuba baana bato omigga bazze okusamba akapiira olw'essande waliwo ettaka awo abantu bateekawo akasaawo waliwo bakkirizaawo ndowooza baki nalabawo ko nga waliwo bane crusade y'abalokole nga bataddewo crusade y'abalokole kaakati ettaka omusajja namubuuza eno yambuuza mbu lwaki oshutingirawo video namugamba nti nze kindeese oshutingira wano video nalabawo bulijjo abantu bashutingirawo nalaba nasangawo ko n'omukolo ko omusirikale kwe kuŋŋamba yali ayina engeri gyantidde-tiddemu oluvannyuma lw'okunnyonnyola nga nyina nga munnyonnyodde awo n'atyatyamuko katono naŋŋamba nti okushutingira wano video olina okugenda mu NSSF n'osaba nti abo abateekawo zi crusade bagenda mu kitongole kya NSSF ne bawandiika ebbaluwa nga bagiwandiikira ekitongole 2 weeks before ekitongole ne kibakkiriza okuteekawo awo kamera tokkirizibwa yadde okwekubisizaawo ekiki ekifaananyi ddala National Social Security Fund bwe muba temwagala nti oba bantu bakole kyo bapaakinga oba bakole ki ettaka eryo lwaki oba kale muli fencing ekkuba eriyitamu mulijjeewo dani okutulugunya abantu ensi eno mugenda gikungula muli fencing muliteekeko chain link munda muteekemu ente zammwe kubanga ente mu Uganda zisinga abantu okutegeera muliteekemu chain link muteekemu ente zammwe nga bwe muzirundirawo muteekemu abasirikale mwe nga bwe muzirundirawo obwo butoyi bwe mwateekamu bulabika bugundi bu detention facilities kuba ekkuba eryo nabo ettaka eryo nabo oliraba mu kifo kyo abantu abali eno mu nzigo tteno mu ndejje mu kifo ky'abantu obaleka ne beegali obali ba fencing ettaka lyabwe ne bazimba mu toyi mulimu toyi nga 30 kati toyi 30 zo zaateekebwamu kukolaki kuba nze ndowooza nti omuntu wazimbira toyi kiba kitegeeza nti okimanyi bulungi nti abantu batera okuyitamu batera okweyamba mu ttale kati kyova olesa abantu bayitemu beeyambe mu toyi naye kati buli muntu ayitamu obwo obusajja bubumba abasajja bali omwo era abantu bonna ababulamu ekyo ekitundu mutandike banoonyezaawo awo ewali kamilisha awo akatandise okufoominga mu kibuga wakati tusaasirako bannaffe abali mu poliisi kubanga abantu abakola mu poliisi bano simanya aba Lieutenant Samusoni amo okujja okuba gundi security officer munno Innocent assistant superintendent of police Innocent n'omukuba abantu abali mu poliisi they are not strangers baganda baffe abantu abali mu poliisi bakojja baffe bakitaffe bakolayo abamu baana baffe abantu a country's force ebe controlling our citizens ebiseera ebisinga naye deployment ezo zimukoleza okutulugunya abantu bannammwe remember it is buno bulabe bukolebwa ku bantu banno nga bo it is bulabe eri abantu banno naye nga lwaki okuba munno bwotyo mazima ddala mukwata abantu ne mubakuba ne mubavunza ne mubatereka eyo mwekyo ekitaka mulimu gye bakuba abantu ne babaterekamu wali akayumba kali eri waggulu simanyi gye muyina ekigundi era abantu mweyo area bwe mubulwa abantu munoonyezaawo ate bw'osinziramu eryo ettaka n'otunula kasozi eri waggulu waliyo gye n'asulayo waliyo waggulu kasozi eri kuli obunaala waliyo gye n'asulayo kati area eyo yonna bannamagye bwe mutaba na discipline muli batono abantu ba bulijjo bwe baneekyawo okubaawo kwammwe ng'obubbi buli mu kitundu road block ziri mu kitundu poliisi z'omu kitundu ezaliyambye abantu muzirumba mujja kutegeera akava mu bantu bw'obeera eno ku lusozi Mwere Lubowa olengera General Muhoozi bw'obeera eno ng'ogende wali ejjeno omulala gw'olengera wali waggulu kati mu area abantu mwe bali agadde okusemberera ba generals olw'okuba nti security ate mwe mutandike n'okuba abapoliisi abali mu area tusaba bonna balina okukwasa bano abantu b'amateeka mubakwasise mukono gwa kyuma kubanga ffe twakoowa okuddira abaganda baffe ne mufunayo omu kamanda ye tebajja mukwatako ne bafunayo omu awo gwe bawaayiriza nti ono yeyabadde emabega oyo ne bamusiba mayisa kubanga bamutwala mu court martial ate gye mutawoleza oyo ne bamucourt martialinga kumbe yabadde amulagira yabadde mu mmotoka agono ge tubadde tulinawo mawulire mabisi malungi mbajjukiza ku mukyala ayitibwa Senga Mukooki munoonye kajja kuwa obukuumi nze bampamba ne bantwala
mu safe house gye nkakasa nti ennaku esatu nazimala mu maka ga muntu. Abantu sebo balina safe house mu maka gaabwe. Oli n'akukwata n'akuteeka mu bbuutu y'emmotoka ye n'akuvuga mpaka weeyagalidde n'akumma ekyokulya ennaku. Naye nze senga mukooki ye yannyamba, nkazi we yannyamba ne ntoloka mpaka wano we natuuka ne bazanya abakyala abo. Gwe yeetaaga obukuumi kyova olaba nja kusigala mboogerako bannyambira ddala. Ali ku 75026000 banaffe abalina abaana abeetaaga obujjanjabi, abaana abato abeetaagisa habo bali ku 7500. Abasajja amaanyi g'ekisajja ajja kuba abayamba akuweereza eddagala ali obunawo oli mu nsi yonna n'oterera bulungi. 75026000. Mu kitundu kino tubadde tukwata ku kavuyo akabaddewo eruwa poliisi gage mawulire ge tubadde tulina yenze Kankaka Emmanuel Peter. Musubscribinge ku Media Choice TV2 tusobole okutandika okubateerayo program. Mweraba.